Obudde bukedde bwakiddedde naddala mu kibuga ekikulu Kampala nga metobesemu n'obukuba obutonotono wabula ate oluvannyuma akasana kasinga bwe kakubakubamu. Eno ye alipoota y'embeera y'obudde wano ku UBC TV ogikutuusaako nze Agnes Nalukwago. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonya era ng'okusinziira ku alipoota gye twafunye Tororo yawezezza millimeters 15 wabula ate eggulu millimeters 5 n'obutundutundu 7 era nga kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba okuba nga gukyasaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Olunaku olw'enkya ku makya tusuubira akasana okwaka mu bitundu ebyo eby'omu buvanjuba ssaako ne mu bugwanjuba. Olw'ewasigadde tusuubira enkuba entonotono. Olw'eggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tuukira ddala ku degrees 27 eyo mu kibuga ekikulu Kampala ssaako ne mu bukiikakkono wabula ate mu nsozi ez'e Kabale tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 23. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Nairobi ne Dubai tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu nga n'ebbugumu mu Nairobi lijja tuukira ddala ku degrees 24 wabula ate mu Paris, London ne New York tusuubira akasana okwemula nga n'ebbugumu mu New York lijja tuukira ddala ku degrees 26. Eyo bye tusobodde okufunirayo okuva mu kisonge ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Sigala nga yekumira ku UBC TV nkwagaliza weekend ennungi.